Kano ke katale ka Ibra Star Irish Depot Center akasangibwa ekitebi mu Wankulukuku. Akatale kano bwe twogerera kalimu abasuubuzi abasukka mu 100 abatunda ebintu ebyenjawulo naddala emmere. Akatale kano katandikibwawo Ibrahim Sennabuli omu ku basuubuzi abazze bagobwa ku nguudo za Kampala. Tusaba musigalewo naye nga mukola buki temugamba nti tiyagubya abantu ku nguudo ngobawo bantu batundira mu makubo ngobawo basigale mwali mu biddusa ku mmotoka singa mbagamba mukole ki oveewo. Bw'abadde ayogerako eri abantu bano okubadde n'abasuubuzi mu kuggulawo akatale kano, Minisita wa Kampala Minsa Kabanda asabye abantu naddala abavubuka okuba abayiiya baleme okulera engalo. Kabanda yennyamidde eky'abavubuka abaagala ensimbi ez'amangu ekiviirako n'abamu okwenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka. Ate nammwe mukola abaana abato abaana olwo temwagala kukola mwagala bya bwerere. Mbadde nsaba abali wano mwebale kukola era nsaba mwongere okukola ki okukola. Ibrahim Sennabuli asabye gavumenti okwongera amaanyi mu katale kano banna abaagobaganyizibwa ku nguudo nabo basobole okukaganyulwa. Lwaki sisi tula ddoboozi lwa leero nti maama katale kano singa kafunayo fuso ne bajimpa netukeereza ku transport kwa transport sate nyingi eziggula mu transport amagoba getufuna mangi sasula fuso transport alinnya bakuze no bakuzeeri bene netubawona ekizibu ekirala ebintu bivunda. Kwasiza assistant RCC ekirungi nazze naye tusobole okulaba nga tukola kimukwataganya yajja okuleeta mu ofiisi yange ezo programs z'ogamba gavumenti ezirina era nakyerabidde balabisinga njogera nali nga nalakuga nti wetaaga deep freezer. Abatuuze basanyufu olw'akatale kano. Yibula ku kyalo kyaffe kuno tumwenyumirizaamu ng'omuntu omukozi. Yibula awadde abaana baffe emirimu. Abaana bano bonna abali wano tebava wala bava ku kyalo kino. Mu kiseera kino buli katawuni omuli abasuubuzi naddala babadde bakolera ku nguudo ge bakaaba ge bakomba olw'okumenyebwa nga bangi tebalina waakudda. Hasfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.